omukyala yenna ali wano ng'abadde akina ekirowoozo Mwamala Omar ng'abadde amwetuggako na buli muwala ali eyo nga wesiba Mwamala Omar ng'omanyi nti ye mwami wo ow'ebirooto byo. Mwamala Omar okuba na leero wa Asiya mu bitiibwa ate nalo ekirabo kino kya paapaali njagala okikwate. akikutte Njagala buli muwala yenna abadde apaapalira Mwamala Omar apaapalire mulinga lino epaapaali tamuddangako atalekeka ate nga nkimenye. Omanyi according to research emikolo gy'okwanjula 10 egibeerayo emikolo 7 akantu k'omusajja kabeerako ku mukolo. Abakazi bano ekyogeza baboogera biba bigenda direct. Bw'ojja weetegereze buli mukazi wayogera ebintu nga akoonera ddala aba akoonera ddala ku luwonzi ku mikolo 10 emikolo 7 akantu kabaawo. Waliwo gwemanyi omuwala yayanjula ggaali omwo mu industry ne kati walingayo omuvujjirizi nga kiki akimanyi kale nga bimuyombya nga babiyomberanga wali atekamu omusimbi aba atuuse ku mukolo omugole agenda ofuluma ku saidi y'abakongo omuvujjirizi w'omulenzi waayo yagamba nze nadda mu kisenge n'enkaaba amaziga ag'okunsikuna nga make-up bategamutege abeera waawo because nali nga neebuuza it is you and your man ebigambo bino abakyala biboogera nga bingi nnyo. kakati oyagala kumanyawo omubwawe kabeera bwe genda ate bwe kajja tekajja kokka kajja ne buwala bunnaako 2 oba 3 kakati gweze njagala ogende wakati mu kkuba endulu akasonda akavaamu obulululu obw'ekirogologo nze ati nja teeka abasipayizi buli wamu atokole ki bakwano bange tebagenda beera mperekeze nja kuba tegatega bwe nti tukulina okuba omuntu ku mukolo n'atuula bw'ati n'awuba bw'oti n'omukubako limu ate jjukira kwanjula omwana omuwala osigalayo mu bazadde boolwo olunaku abako ne boolekera e Kampala osulayo kaakati era okusinziira ku research ekiro peni yange kyoyanjudde balo ekiro balo lwajja ne lwava ku mukolo ke kamwagaliza emikolo emirungi era ke kamukulisaayo saimalimba kakati nze ntubula ku mmeeza ez'abasajja gye tubeereeyo kati gwe ogenda okudda bobu si bwe kiri kati bobu apangisiddwa ku mikolo akimanyi besimani wakumasengere ku ke kamwagaliza emikolo emirungi ke kamukulisaayo kati nno naffe abakyala batugamba bamumalirako bisiraani byonna ebikwa byonna aliko okwo ffe tetumanyi era be bamanyi bwekola byeyagala yagaliza kulisaayo omusiraani gwo gukusigaleko bwatyo kyebava batafumbirwa ani akulimba ngaani abawasa abeerawo okutaasa bbaawe bizibu kyovula ogenda omusajja agenda okufa ogenda okuwulira nga alina ettaka lyeyakalaamidde era bubeerewe bwe katukwate kakulakulamu kayingidde emyaka 35 gatandika okukolima akasajja kamalira obudde ne kawasa enkazi yaako mubeereyo mumalire abantu obudde. Tabula Property Services batunda ttako basanga nasana ku stage ey'okumasito wagenda